credo yaffe Simba. Bannange bayimbi bannange mwenna mwebale kujja okubeera ku conference eno esoose olwaleero. Aba media mwenna, thank you so much. Mwebale kubeera naffe abayimbi buli we tubeera ne mubeerawo. Omweffe mmwe abagenyi mwenna abali wano olwaleero, Mukama yeebazibwe. Amanya Betty Mpologoma, eddoboozi terikirya bulungi lirimu kafulo katono nnyo. Naye nsooka okwebaza mutabani Patrick Sava mwena ne komiti olw'okuba nti ekikadde bannange mukiremezeza ku mutindo emyaka mingi nnyo. Tugenda ne tuyimba mu shows, tetukyalina we tuyimba nga tebataddeeko tugende mu kikadde. Buli show yonna ebeerako kikadde show. Ekikadde bakitandikanga abasaaga Patrick ne management ne basponsors mwenna, naye ekikadde bana ekiri everywhere. Ekikadde kiri Bulaaya, otunuulira shows eziri e Bulaaya bagamba show y'ekikadde abroad. Bannange ekikadde kyajjanga ekisaaga nze eno omulundi gwange ogwokusatu omulundi guno gwe ngenda okuyimba ku Sheraton nga nyimba mu kikadde. Era ne baza management Patrick okuba nti munjagala nga nze Betty Mpologoma, okuba nti buli ekikadde muga Mpologoma bannaye olibwa, ate nange mbaagala nnyo. Ngenda kusoma mwezi 7 sinagijire ngenda kwogera MC, tugenda kubeera ku Sheraton Gardens bane tugenda kuyimba ate engoma egenda bakiyita batya vibe tugenda kuyimba bannange abawagizi mwenna banaye mugweyo. Ngenda kusoma mwezi 7 December ku Sheraton Gardens, tugenda kubayimbira ennyimba zonna. Omanyi tayimu y'ekikadde eba ntono nnyo, buli muyimbi ayimba ennyimba nga like 3 songs. Naye ndowooza guno ewusi mujja twogera ennyimba anti iyo show egenda okubeera ey'amaanyi mu mwaka guno esembayo. Abayimbi bonna bajja kubaawo, ffenna weetuli, ekikadde tekiranga muyimbi n'atabaawo, ffenna tubeerawo mu tayimu. Bannange mujje tusanyuke nga tukolawo omwaka, si bwe kiri omulangira. Ndowooza sevu bwe tuva ku stage okuluyimba batandika atakwagala omulaba, nange kennyini ntya because the song was a hit song for many years. Lugenda kuweza it was 19 years nalufulumya 2005, naye akayimba kanfuukidde akayimba. Kati tebakyampita Betty Mpologoma, buli wempita atakwagala oba omulaba, atakwagala oba omulaba wuuyo. Bwetuuka okuyimba paati eyo atakwagala oba omulaba, nga nange nsirika nga audience eyimba. Bannange nkwebaza Patrick okuba nti oluyimba walulondayo n'ogamba oluyimba nze ndututte oba watwala mutwala nze simanyi ndeeze kunsasula. Onoosasula oba wansasula because lukoze ssente nalwekyakola ssente. Kati mu show y'ekikadde ngenda kuluyimba bali aba tiktokers banne n'aba nabo oba mbagulire ku tebo bajje tuliyimbe ffenna. Bannange tuli basanyufu nnyo, bayimbe bannange mwebale kubeerawo, media mwenna. Bannange show y'ekikadde mbakoowoola Betty Mpologoma, buli kayimba konna ngenda kabayimbira. May God bless you. Kale mukwano bannange mwebale kubeerawo conference, mwebale kujja aba media. Ekwata ku ki? Eno conference ekwata ku show y'ekikadde kyekiriwo nno kyekiri mu Kampala. Tewali kirala, tugende mu kikadde kyekiri mu Kampala. Kati okimanyi oluyimba baleeta atakwagala oba omulaba okimanyi lufuusa ekirala ku social. Nkugambye oluyimba olimba bannange, olimba ddo lw'amaanyi ku social media. Naye nkugemu aba media ennyimba mu muzisitula kyova nti ne bana abaana bano bona ba tiktokers balabira ku mmwe because mwe mubaddewo naffe emyaka mingi nnyo. Naye kakayimba atakwagala oba omulaba bajje bakalabe nga 7 ku Sheraton mu kikadde
tugenda kayimba tukayimba emirundi gyonna gyonna gye bakaagala. naye kimanyi kano akayimba kakomezaawo ebirowoozo bya fesiyo n'eddoboozi yo mu birowoozo by'abantu. Munnange ennyimba zino kyova olaba nti bano abateekawo abakulu bano abategesi b'ekikadde kino bajjukiza abantu musiki waffe. Yenna gwe twayimba bamugyeyo ku kikadde. Oyinza okwagala oluyimba olupya kubanga n'ennyimba empya tuziyina naye era babeera baagala ziri. Kakati nange akayimba kano oluyimba ddo first of all it was a hit song because lubaddewo naye ate kakati lwasusse abaana bajjemu ekigambo kimu atakwagala oba okola ki kirabika ndowooza ebiraavulaavu abantu balina peyini mu biraavulaavu kubanga olaba abaana abato emyaka gino bategedde batya laavu abaana bwe batuuka atakwagala oba omulaba ng'olabira ddala bakambwe. Yavaayo n'akola saawundi mu luyimba lwo osubira mu rewardinga oba just mwebaza kubanga like oluyimba lukomyewo n'omwana akyali ku ssomero kati essaawa zino aba alumanyi. Bannange n'abaana abali ku ssomero nalabye abaana e Makerere ndaba abaana ku shows ne kati ennaku zino mu show abaana abato era bonna tubayita bannange abavubuka abantu abakulu bannaye mu show ekikadde twagala buli muntu yenna ajje kuba tugenda kuyimba ndowooza squad ogiraba. Rewarding ono omwana TikTok bambi omwana bannange omwana no bamufunira omwana nankubirako naye simulanko physically nenno bangi abaana bakoze challenge yasooka oleetaako akasawundi akakasinga okutambula akaseko otuseko bwe tutyoto banawe omwana nja mwebaza nsuubira bonna bajja kubaawo mu show bajja kujja. naye kimanyi ensi ekubanja ekivulu ekikyonga gwenga bwomu bwoti banaye ekyogamba kituufu banaye batandise okunsaba ku forum zonna bannange concert mpologoma concert next year if God wishes. ani bweyagala akutegeke abategesi ati kati basponso balaba MTN yenyini ye sponsor yesooka ye number 1 n'abategesi b'ebivulu ba promoter bangi. Okay mama nga tumaliriza mwe relationships zammwe mwazikwatanga mutya kubanga tulaba ez'abaana abawobuwala ennaku zino zitambulira ku social media akwanye bawa munne gwe bakwanye gwe bakubidde mu ndongo olw'omukazi oba omusajja mwezammwe mwazitambuzanga mutya. Bannange mutuufu nkubuulire ebintu byaffe byo oba nkunnyonnyole ntya naffe kenyitu oba twebaza Katonda kubanga handling y'ebintu byaffe yali ndala naffe kenyitu twewuunya osanga obutulaga nti ono yempologoma ne bwenzija ku stage basobola kunneekanga bwesiga nti hallo manya abantu abasinga bampulira ku ddoboozi naye abantu batwekanga nti oba yeffe twebaza Katonda nti atukuumye bulungi. Yes. Abaana bobuwala essaawa zino oyinza bawa magezi ki nga bashiba bahereni lukoma oyinza bawa amagezi ki naddala shiba ennaku zino trending. Bannange shiba abo abaana bye bakola nno nabyo byebanyumira oyinza omuganda ate mujje mu style yaffe kati bannaye anti beti oba ŋŋamba ki naye era eno age era gye bajja naye era bali okay. Ono yabbye bbaawo w'omukazi yeyeetera audio nti yamubbye oba ayitamanyi nti omwami ayina omukyala yawandiika yagamba nti no famire agyagala nnyo ayagala abeere nayo kati awo n'ayingira mu famire